Omulabirizi w'Namirembe Kitirwalira okugenda ku kanisa Olesensya Kalambe ku lw'emityana aweekeddwako omukyala Faith Lwalira ng'okusaba kwetabiddwa ku Ssaabadinkoni Nateete Venerable Godfrey Bike Buwemba Kanoni Henry Ndulume Ssaabadinkoni Nateete eyawumula n'abaweereza ab'enjawulo. Okuyigiriza omulabirizi Lwalira asabye abaweereza bazimbe ekkanisa bawulire abantu ekigambo kya Katonda nga tebabeera tebasabye kibalumiriza emitima gyabwe okusubwa enjiri. Buli wantu wonna waliwo okuzimba era nze mbadde ku bifo ebimu nga ekkanisa ziggulwawo noga nti mukama wange nga Katonda abantu obakozesezza. Waliwo omuntu omu okulawo ekkanisa mbulabirizi buno naye bwe yali ng'ayogera nange bulabirizi munnange naga nti nalabye ekkanisa gye mwaguddewo enjiri kumpi Lutiko. Asaba Abakristo b'e Kalambi okwebaza Katonda abedde okuyita mbayiseemu okuwangula ekifo bagenda okuzimba ekkanisa. Muteeka omuwendo gw'amaanyi mu bintu nga bino. Bano ne bazimba n'ogamba nti Mukama ng'ababedde. Ye Venerable Bike Buwemba ayogedde kusomoza Abakristo ku bayiseemu okufuna ettaka lino ne baza Katonda olw'okubasobozesa. Alina ekifo kitono nnyo naye Katonda agazizza ensalo z'ekkanisa eno. Nga tusuubira tuyinza okubeera mu miliyoni nga 8 n'okusobola n'okulaba. Naye njagala kubazzaamu maanyi. Katonda bwe yali ayita Yeremiya yamugamba nti yonna gye nnaakutuma nnaabeeranga wamu naawe. Oba omulabirizi Lwalira ati Mevonike bwe bagenda okuzimba ekkanisa. Nga tuyita mu kadoozi Ssaabadinkoni Ssebotaato batukwasiza ebiralo bino. Obadde n'okusima abantu ab'enjawulo abaliko kye bakoze mu kugula ettaka lino okulina omubuulizi Jessica Lunguse mu ngeri omulabirizi Lwalira akuttira abakulembeze mu masomero agatambulira ku bisizi b'ekkanisa okuwayo nga baweereza basobole okulekawo omukululo. Abyogedde ku bijaguzo emyaka 5 eby'essomero lya Namirembe City National Primary School ennakulabiri yatandikibwa obulabirizi bwe Namirembe 1973. Omulabirizi Lwalira abadde aliwako Ddiini wa Lutiko Kanoni Jonathan Kisabuzi Salong n'abalala ng'omukulu gwetabyeko ne Minisita w'Ebyensi Matya Kasaija n'abasomera ku ssomero lino. Bale nnyo mwebalire ddala tetuyinza kukoowa okubeebaza kubanga emirundi mingi nga munnaffe w'ebyenjigiriza era n'enteekateeka endala nga muzeenyigiramu. Wazze okusonda ssente ez'okuzimba ekizimbe ekijja era nga Minisita Kasaija abaddeyo kyeki ya bukadde bubiri. Omunaaba nga mupulaanize okwongera okugaziya ekitundu mumbuulirangako nange nendaba ate abasinga nange obunene. Lwali oluvannyuma atongoza ennyumba ez'enjawulo ezabbuddwamu abanyaga balabirizi n'ate Mevunika agenda okuzimbibwa ekizimbe ekijja. Betty Nakigudde akulira essomero lino ayogedde ku bituukiddwako. Abasinga obungi abayise mu ssomero lino bali mu bifo ebigulumivu eby'amaanyi. Ffe ng'ekigendererwa kwongera kubakuza nga tubakuliza mu Mukama waffe kubanga obwedda byonna bimulaba nga bakola biwunzikira mu Mukama waffe. Noliyati Namagembe ne Maria Nantumbe bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.